kale tugende ku Bobi Wine yagoba Honorable Mpuuga. Tasobola andi nababuulira ne mbagamba ti mbagambye ekintu ekyo. I want somebody to challenge me. Point there, that's tree. This is where Bobi Wine sat. Guno omuti Bobi Wine we yatuula. Mwobo obutebe. Guno omuti guno. Guno gwe yajja n'akulaba. Yes. Huh? He walked from there. I don't remember even the vehicle kuba motoka teyagireeta. Bobi Wine yajja n'akulaba. Bigere. N'atula mwogo omuti. Omuti gwe twatuula. Ne munyumya. Kubanga nze normally sigenda mu garage. Bobi Wine angamba n'abasajja baagala okunkozesa. Naye mbatya. Ne mugamba baagala kukozesa ki ndi kwesimba ku president. Ne n'abambuulira ne mugamba nti abo mukudduka. Bafere. Museveni kusitula ndoddo bagenda kuleka woofe. The following day, whatever ebisibiwe biri. Gundi najja. Uganda we. Chairman Nyanzi. Bobi Wine yali yakavaawo. Enkeera Chairman Nyanzi najja. Okulaba emitwalo 7. Nangamba we are in fear. Muganda wange abasajja baagala mukozesa. Tulabire Museveni. Nanonya Museveni nga buli kapapula appointment eriyo. Nemmanya ate nga nnyina wa radio amaze okuntumira. Radio gwe basooka okukwata ye ne bamutta. Banga baali baagala omuntu abanoonyeza ba MPs. Nga tebannakozesa Bobi Wine basooka wa radio. Mama radio n'akutumira omuntu. Yantumira omuntu nanga nti omwana wange tomanyi ti radio yali agenze kulambula nnyumba ye. Tebamukuba ewali omutwe gwe tebakukuba kyuma. Bamukuba mutwe okufa. Radio bala yagala wentebe. Dile bakulozi. Mama kyogereko. Kyati okutta kwa radio kwali intentional. Aha. Kakati mama wa radio yantumira. Tengoye z'omwana wange. Ze batutte bamuteeke mu bazibye. Ne mugamba nti ekyo kyangu. Nga radio amaze okufa. Engoye ze bazibba. Ze bamutwala omuzika. Nti bakyuzeko. Ne mugamba kukubire ku bakyabazibye nti bayimbi. Mbakubire ku stage ebikomwenda. Mzee. Abayimbi babbe engoye za radio ze bali bagenda omuzinga. Bado nga sikikola. Nkubbe waliwo gwenjokola okuba mu nnyonyo ebikomwenda aniemu. Yenyage. Bamujjiremu ku kisaabu ekiddako. Kubbe ebikomwenda du. Kati olwo Bobi Wine Chairman Nyanzi omala okwogera naye. Baby Cool najja. Ondese mission. Ngamba Baby Cool gwe nkwagala nnyo. Era yakukomplingako nti omuvuma. Nangaye bwa luhando ki. Naye Baby Cool namugamba. Toyinza kuyimira kusimba ku Museveni. Why? Twetuva Jinja. Museveni naawe tayasibira nsambya. Nga gwe bakukubye essasi. Najja n'akulaba mu ddwaliro. Bw'ona wavuganya Museveni tebajja kgenda ne mwezi kwe kaliya yaffe ejja kufa. Era gwolowooza nti Baby Cool bamwagala. Baby Cool tebamwagala. Gwe kasita owagira Museveni. Asante ya punda ni mateke. Mubuuze Baby Cool afunayo sente. Buli owagira Museveni bamubatteke. So tudde ku kya Bobi Wine tutuuke ku kya Mpuuga. Yes, kakati nkubuulira nti Bobi Wine abasajja bamuteekawo. Nga kye baagala kimu abanoonyeza ababaka ba Parliament NRM nga Museveni bw'abayita entebe tebagendayo naye nga baaki nga NRM sikitegedde bulungi kuganda Bobi Wine bamuwa assignment abaleetera ababaka ba Parliament. Yes, naye nga sanda NRM nga bali mu NUP naye nga NRM etali ya Museveni. NRM B. Kakati Bobi Wine nabagamba, look at Bobi Wine. They don't criticize his mobilization capacity, but they criticize his inability to be president. Nga temukitegeera. Tewali yakuba Bobi Wine tamanyi kwogera. Okujja ko Museveni yamugamba nti genda oyembe. Bamukubanga butabeera ki? President. Ninga mobilization skills azina. Kakati Bobi Wine bamufunira ekibiina. Nabaga nti Balamu yakola ekintu gatakimanyi kuba bana basajja nze mbamanyi. Balamu avaayo oba ku magezi go bakuki. I don't doubt Balamu musajja mugezi.
balamumobiliza balamuaddira egundi kuba Bobi Wine yali azze na slogan ya people power balamwagirigisitalinga ye yalowooza nti ablokizani Bobi Wine. If Bobi Wine came using people power yali aleeta ba individuals independence mu government abatafuna sente. These people wanted a political party where members have money. Wamanyi sente NRM zefuna zinga bilioni 5 akuzibabba okusemuterieti parliament okuva ku babaka ba parliament. You can finance your political party using government money depending on the number of people you have. And as akabutinga kakati Bobi Wine bamuwe ekibiina nabaga nti ekyo ekibiina kyali kyenaalea kyali kya UPC nembagamba nembanyonyola I don't want to waste time Kibalama started the pattern abo ndaye what is important do you have a disparate man who has lost his slogan, who is standing for the presidency, who is looking for political party. That political party ya Kibalama yalange naku 14 as required by law. Mu New Vision Gazette, intelligence did not inform Museveni. They went ahead and registered it with the Electoral Commission. Museveni agenda okuwigiga nagobaka gundi Rwakoojo ate yakola ensobi Rwakoojo yagenda n'ekyalaani kye kuba Rwakoojo yategeera taliddamu kumuwa mulimo nzekemi olunaku Museveni lwe yansindika nategeera nkamudde yalowooza andikisa sitaliddamu kumpa mulimo kakati ekibiina Bobi Wine kye yasanga kyali kyenaalemu olwe Bakibalama kye baamuwa anti NRM ye yali ebutaddewo waliwo ne muganda waayinamu obubiina bungi nnyo wano Kiyonga yabuteekawo tugenda mu referendum in case the big parties refuse to play ball era basemogere baagaana this is the right gundi ne bazirya ba mujuba ne gundi ne baleeta omutina ki the same people nze saali ako billions nkolera Museveni agenda asante ya ponda ne toka upesi toka ekiro fuluma state house mujinga kabisa